Amawulire agaliwo okuva mu ggwanga lya America abatujju abatemu ba Uganda Museveni babadde akozesa okutuusa obulabe ku baana ba national platform ku President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ku bannankyukakyuka awo Museveni be yateeka eyo nga bo gwabwe gwa kutulugunya gwa kuba gwa kutta gwa kuula mu manyo gwa kwokya paasi olwaliro eggwanga lya America livuddeyo ne libateekako sanctions zatakkirizibwa kutambula kugenda wantu wonna mu poliisi ya Uganda abadde bakozesebwa okutulugunya bannayuganda ku stations ez'enjawulo ne ku SIU ekireka bano nno abateeddwa akoze sanctions aba General Museveni mikwano gy'enfanfe mwe muli Bob Kagalula Eli Womanya Alex Mwine wamu ne Hamdan Twesigye abo bonna ndowooza bawulira Hamdan Twesigye Alex Mwine Eli Womanya ne Bob Kagalula ndozo tegedde ensonga abonne gwanga la America betadeko zi sanctions empitirivu ndaba tukiyisemu 1212 wano tukirabe President Kyagulanyi nga bwakitaddeyo agambye nti we are very delighted to receive news of fresh sanctions imposed by the United States of America on 4 senior police officers who have been involved in torture, cruel, degrading and inhuman treatment. Tuli basanyufu nnyo tufe essanyu tufa ebitiibwa olw'ekyo ekikoleddwa eggwanga la America ng'etuwadde sanctions nnya oba etuwadde envumbo nnya ku banene mu poliisi ya Uganda abadde bakozesebwa okutulugunya abaana baffe okubateekako ebikola ebyekko wamu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu agamba nti the four are Bob Kagalula, Eli Womanya, Alex Mwine, Wamu and Hamdan Twesigye. Among other crimes, these four will be remembered for their role in the gross torture of Honorable Zake Francis, which was confirmed by the High Court as always, and despite the massive evidence against them, the regime shielded them and even promoted them. Otyo agamba mukulembeze nti abo abana abateereddwako envumbo kwe kuli Bob Kagalula, Eli Womanya, Alex Mwine wamu ne Hamdan Twesigye nti bano ebikolobero bye baakola be bamu kwabo abana abalina okujjukirwa abalina omulimu omunene gwe baakola mu kutulugunya omubaka Zaake Francis Butebi era kino nga kyakasibwa kkooti enkulu eya Uganda wabula bano nga kkooti yadde yabasaliza yakakasa yabasingisa emisango gy'okutulugunya Honorable Francis Zaake Butebi General Museveni yalina kye yabakola yabongera promotinzi kubawa bitiibwa era kati baline mu ggwanga kati Amerika bakubye bbulo Wulira wagamba these sanctions are yet another reminder that the wheels of justice may come slowly but they will eventually arrive. They are also a reminder to all of us senior, mid-level and junior security officers that they will be held individually responsible for the crimes they commit against the people of Uganda. Ojo bagambye President Kyagulanyi agambye nti zino sanctions zongera okujjukiza nti obwenkanya bulwawo naye ate bumala ne bujja mpola kasoobo era gino byongera okujjukiza abo abeeyita ab'ekitalo abeeyita ab'amaanyi mu ggye lya Uganda abakola ebikolobero abanene abatonotono ababede abatinitini n'abano bakulutu nti mwenyigira mu kotyobola eddembe ly'obuntu okola ebikolobero ku bannayuganda ne mujja kubisasulira mu kinoomu buli gwe baatuma ng'olowooza nti nno oli wa kitalo. Wulira ayongeddeko n'agamba nti we are very thankful to the government of the United States for continuously listening to the pleas of the people of Uganda about those who violate rights with impunity and remain untouchable by the captured institutions of Uganda. Nti ffe tuli basanyufu nnyo eri eggwanga lya America erisazeewo era eryongera okugenda mu maaso n'okuwuliriza obulumi bwaffe bannayuganda
eri abo abantu abatobula eddembe ly'obuntu abeyita abesitala abeyita abannaggwano naye nga tebakwatibwako ffe tetukwatibwako ffe tuli mu kintu okitegedde n'ebyo ebitongole ebyenjawulo ebikolera Museveni nga byeyita ebyekitalo binnaggwano okuba nti nno bakwatiddwako. Natuga full statement on the United States Department leka tulabe bwe ngendayo ngamba ki bengenayo ngamba ki statement okay confirm you are human bangame oh I must confirm okugendayo okay bakuru bake okay chiche muliko tamwagala nsome ebintu byammwe bawewe kate mungambye ekibedi nga kajanja kangi sawa yakwebaka timugezako kugamba la ababona buliri tulabe nga mubigana bakulu tetulina nnyo obudde bwa kwonoona atubangambye ekibaga 1 2 3 4 5 okay buli kimu nakigana bakulu sina budde bwa kwonoona aba mukimanyiko ekyo mugambe ekikadi baga 1 2 3 4 5 kuliko etali baga mwe temwagala nsoma ebintu bya gundi mugambe ekikati buckets M B 3 4 5 okay, refresh the page. Okay, badai. Okay, chair 1 2 3. Even this is the chair, this one. Okay, successful. Let's sumem tulabe mu show kyebatugambye ki departmental kiwandiike kiyisiddwa eggwanga la America ki departmental kino designation of Uganda police office officials due to involvement in gross violation of human rights. Chicho kinamutaye ka kinabutigwa kinabutijuma katukisemu 1 2 tukisemu tuve wano ndoza otuba tukiraba vere kyekyo ali tukisemu kigambye kitya nedda sebayo nja kubisoma kigambye nti the Department of State is taking action today to promote accountability for human rights violation committed in Uganda by designating 4 members of the Uganda Police Force UPF due to their involvement in gross violation of human rights, namely torture and cruel, inhuman and degrading treatment of punishment. Ndi batalo mukisa guno era bakikoze nga ababede bomu America okukwata ku basirikale mwabitegede ku basirikale ba Uganda mu jeri ya Uganda ya police olw'okutobola eddembe ly'obuntu okutulugunya okubba okutta byonna babibataddemu ne bagamba nti these individuals are Bob Kagalula the then Wamala Region Police Commander of UPF, Alex Mwine, then District Police Commander for the military for the Mitiana District of the UPF, Airi Wamanya, then Senior Commissioner within the UPF and Deputy Director of the UPF's Criminal Investigation Division in charge of the Special Investigation Unit CIU Chireka, and Hamdan Twesije, then Deputy Inspector of Police assigned to SIU Chireka wali mumanyiyo. As a result of today's action, Kagalula, Mwine, Wamanya, Twimwesije and their immediate family members are generally ineligible for entry into the United States of America. Chiwede tabakyakirizibwa kuyingira mu ggwanga lya America nga bwe mbakusomedde abo abana Kagalula, Mwine, Wamanya, Twesije
n'abantu baabwe bakyala abakoddomi abakuba b'eŋŋanda abaana tewalakkirizibwa kulinnya mu ggwanga la America bamukwatirako bwe bati ng'empale bawanika kitegedde boogedde ki wano bagambye nti the reports that Kagalula Mwine, Mwesige and Womanya were involved in gross violation of human rights as documented by Ugandan civil court documents, civil society organizations and independent journalists are serious and credible. By publicly designating these individuals, the United States reaffirms its commitment to advancing the human rights of all Ugandans and promoting accountability for those responsible for human rights violations. Okawulide nti abo bonna nga bwe bakwatiddwako biri mu bwerufu oba biri buli wamu mu mawulire kooti asalawo bya ddala si bya kukweka wabula kimanyiddwa buli omu nti bano bakola ebikolobero ku bannayuganda era eggwanga la America lisinzidde ne ligatereeza kukkiriza bakozi ba bikolobero kugenda maaso nga bakola ebikolobero era lisinzidde ne ligamba nti bano bateereddwa akozesa envumbo tebakkirizibwa kugenda mu ggwanga la America wadde famire zaabwe wadde bakyala wadde baana kojja ko anko sisita bodegaadi ani tewali akkirizibwa kugenda mu ggwanga la America era Santara n'asonzaayo ebipale wa kukwatibwa mbaddamu tulina Bob Kagalula eyali akulira Wamala region yali police commander wa Wamala region mu police omulala ye Alex Mwine ono yali DPC yali police commander district police commander wa Mityana district mujjukira omulala eri Womanya then yali senior commissioner wa Uganda Police atera nga deputy director wa Uganda Police Criminal Investigation Division SAYM checho yes in charge of Special Investigation Unity Special Investigation Unity SAYU eshireka wali and Hamdani Twesije ono yali deputy inspector of police ngera yali ali kirekaawo SAYU ekireka bano as a result of today's action Kagalula, Mwine, Womanya, Twesige and their immediate family members are generally ineligible for entry into the United States of America. Kati mbagambeche tewakyakkizibwa genda mu America era n'azunzizaayo empale wakukwatibwa bakumuka wakabibwa kyekyo kyetagaliwa amawulire genjagadde okubawa 1-2 nga bawadde endoza ne bwentema mukama bankuumire tambuza akatambi ensi etegeere nti bano baddeko sanction ezitabakyakizibwa kugendayo kati naawe badde balowooza okubikola n'ababikola lero nga tebabifi balowooza bakitalo saawa egenda kutuuka one day bajja kubisasula bali mu kukola mukama bakuume batayi mweraba.